Kitalo nnyo, kitalo ddala. Eno story ngikoze n'obukuba butonyerera amawulire agakatutuukako agakasatulatingira okumalira ddala essaawa nnamba agatutegeeza nga Gravity Omuttujju maama we wamaze okubeera nga ava mu bulamu bw'ensi eno. Nduddewo okubeera nga nkola story eno kubanga amazima gali nti already tubadde tumaze okubeera nga tukikakasa nti maama wa Gravity Omuttujju avudde mu bulamu bw'ensi eno, naye nga ki ekiddako oba ki abantu abadde baagala okubeera nga bategeera ekisse maama wa Gravity Omuttujju. Okusinziira ku information gye tuli mu kubeera nga tufuna ku wano ku tebo ya SMX Media, kitegeezebwa mbu maama wa Gravity Omuttujju asangiddwa mu buliri nga afudde mu nfa eyeewuunyisa. Sinti oba abadde mulwadde ne bamuddusa mangu mu ddwaliro nga biwala ttaka mbu oba ate olumala omusawo n'abagamba mbu omuntu afudde, nedda siwe kibadde. Okusinziira ku information gye twakafunawo kati si eyenkomeredde, naye okusinziira ku sources ezeesigika zitutegeeza nti maama wa Gravity Omuttujju asangiddwa busangibwa mu buliri gye yagenza okubeera nga awummulako. Mwana wattu asangiddwa nga Mukama Katonda yamaze dda okubeera nga amuyita adde gyali era bw'atyo ng'afudde. Details ezisingako ngenda beera nga nzikuwa waneno ku SMX Media ne interview za maama wa Gravity ze yasembayo okubeera nga akola mu kamera oba appearance ze yasembayo okubeera nga akola. Naye essaawa zino eno buli omu waali, buli omu yali afiiriddwako, buli omu amanyi obulumi Gravity Omuttujju bwali mu kubeera nga ayitamu. Ng'amazima Gravity Omuttujju yasaana saala na kubeera nga agumizibwa gwe nawe naasobola okubeera nga amugumya. On top of that, maama wa Gravity Omuttujju tekyalina kyayagala mu nsi eno olw'ensonga y'emirimu gye agimaze. Kyokka kye yeetaaga ze ssaala zaffe okubeera nga Mukama Katonda tumusabira byonna ebyamusobako amulamuze kisa asobole okubeera nga amuwa ekifo ekyesiimisa eyo yonna gy'agenze. Ngenda sigala nkuwa updates gwe ky'onokola subscribing nga notification